Kubyenzizi ndaba Mukama ddala alina amaanyi sekuli tumusinza alina Mukama alina amaanyi. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mujje baleke emirimu olwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2021. Mwebale kujja. Leero tulina ebyokwogerako bingi. Munyambe mu sharing evidiyo abantu banguwe okujja tuwerewereko nga tuwera tusooke tutolontoko emisinde kubanga ebyokwogera tulina biyitirivu nnyo naye simanyi oba naabimalayo. Mukama ampe ekisa kubanga ninamu ekyawandiikibwa. Kwata woowandiika, kwata olupapula ne peeni, kwata notebook yo, si lupapula kubanga olupapula lujja kukubulako. Kwata notebook yo, mbeebaza kuba muwandiika okusinziira ku bye njogeddeko nammwe. Kwata woowandiika, owandiike ekitabo kya Genesis olubereberye essuula eya 26. Osobola ogisoma yonna osobola okutegeera bwe byali. Erina ennyiriri nga 32 naye nze nja kunokolayo. Nvudde ku lwa 12 paka ku lwa 24. Ebyo bisigadde nja byogera bwogezi. Ensonga lwaki ŋŋamba nti ebyokwogera tulina bingi, nti nnyina essuula eyo yonna ate nnyina nayo ebirala eby'omu politics, Bible and politics. Okunyonyola ekyawandiikibwa nkireete mu mbeera eriwo, n'ebirala bingi nnyo, n'ebirala ebitali mu kyawandiikibwa tubyogereko kubanga bingi. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye ababeereddewo. Nkimanyi si byangu bye tuyitamu nga Bayibuli bw'egamba, naye twebaza Katonda kubanga tujja kubivuunuka, tebijja kutumalawo. Okusinziira ku comments ze mwakomentinze eggulo, by the way njagala kubeebaza olwa vidiyo y'eggulo mwagitambuza nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kuba message etambula. Message etambula okusinga bwe nali nkirowoozezza. Saalowooza nti nno programu eno esobola okukwata abantu okwenkana nga bweri. Saakisuubira. No, ndabiddawo nga Mukama akikoze, ndabiddawo nga musharinga vidiyo n'etambula, abantu ate ne bakwatibwako, era Mukama n'akola omulimu ogw'amaanyi okuyita mu programu eno. I thank God for that. Mu vidiyo y'eggulo nnina ekintu kye nayogedde okusinziira ku comments. Abantu kirabika saakinnyonnyodde bulungi kuggwaayo. Yesu yasanga omulema ku kidiba, si yewa ku kidiba, ng'alinaawo ekitanda kye yeebakaawo, n'amugamba gwe ng'olabika oludde nnyo ku kidiba wano. N'amugamba emyaka 38 oli wano toyina nti lwaki sirina nsuulayo? Kubanga malayika yajjanga ng'amazzi gali bwe geetabula, abasooka okugwamu be bawona, omulema nga talina amusuulayo. Yesu n'amugamba weetikke ekitanda kyo ogende. Kati okugamba omulema nti weetikke ekitanda obeera nga amukudaalidde. Omulema okumugamba nti weetikke ekitanda, mulema
akugambye talina nagamusuula mu kidiba, talina asaana wa musuulamu, wabula gwe omugambe weetika ekitanda okukubanga kukudaala bw'oba otunudde mu nsi ey'omubiri. Nyina ekigambo kye nayogedde eggulo olwataddeyo vidiyo mwena mwatandise kukumbuuza Mama Eben ne mbagamba Mama Eben namugambye asaba making sure nti tafa kubanga waafiira ngenda kuwasa abamu bakikutte bubi. Nabadde mugamba Yesu teyasabira musajja yamugamba weetika ekitanda kyo, eyo yali Saala. Nange namusabidde Saala, ekitegeeza kyeri nti alina kuwona tajja kufa. Mukitegedde kye nabadde ntegeeza. Abamu bambuuza naye pasita Bayibuli egamba bwetu. Bayibuli egamba omu bw'aba afudde omulala agende mu maaso n'obufumbo. Towakana. Nze wange saamugambye kufa, namusabidde Saala sitayiro ya Yesu, weetika ekitanda onviire genda. Kye nabadde ntegeeza lwakuba ndowooza olw'obudde saakigaziiza kukimalayo. So Mama Eben talina option yonna okugyako okuwona. Talina option, alina kuwona. Kitegeeza mubiri wo byonna bye tusobola okulowoozaako okufa tekuliimu. Tekuliimu. So ekyo kye nabadde ntegeeza. Mukama abawo omukisa, ekyo nakyo nkijjeewo. Njagala tutolontoke emisinde tugenderewo mu vidiyo ya leero. Mama Eben ajja kuba bulungi, njogeddeko naye era njogera naye, ajja kuba bulungi, tukkiriza Katonda. Abamujjanjabye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawo omukisa kubanga buli kye bamugamba nti kakati gulayo ebinyaanya ng'agulayo ebinyaanya, gulayo ebitungulu n'agula ebitungulu, teeka ku lusaniya n'ateeka ku lusaniya, awulira ebinyaanya. Kwegamba mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abampeera omukisa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mumujjanjabye, sitoma ate naye tatoma kuba naye ankubira essimu n'ambuuza kiki kyendaba. Nimugamba nange simanyi siriyo, olaba ki? So banaye mwebale nnyo. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Sina kye nsobola kubagamba, sina kisingako awo. Mwebalire ddala. Wandiika ekitabo eky'olubereberye essula 26. Nina ebintu bye njagala okujjawo nsooke nnyonnyole essuula eyo, nginnyonnyole mu Bible mu nsi ey'omwoyo, ngitwale mu politics, then ate tugende ku nsonga endala. Ntandise bukyali ddakiika 6 zibaddemu byonna, kati vidiyo etandise. Enjala yatuuka n'egwa. Ntandikidde ku kyawandiikibwa nsobole okugyayo amakulu ga vidiyo eno bulungi. Enjala yatuuka n'egwa. Kino kyawandiikibwa nakyogerako guno mulundi kati gugenda kubanga gwa kusatu, naye ekigambo buli lunaku kiba kipya. Ekirala mbeebaza abantu mmwe mutandise osoma Bible, ate mutandise okuzuula politics ali mu Bible. Waliwo omuwuliriza wange wano leero andikodingidde audio n'angamba Pastor Lindako nyina olunyiriri lw'ensomye ne ndulaba mu politics. Njagala olunyiriri luno naawe ampadde ennyiriri 2 ziri mu Matayo 19:20 mu mmeka. Nangamba soma waawo waliwo politics gwendabye, ne mugamba soko munnyinnyonnyole. Namunnyinnyonnyola yenna ne ngamba nangamba pastor kimanyi nti bulijjo mu Bible mulimu politics, ne mugamba nze bulijjo sikimanyi. Bapastor batugamba mu Bible temulimu politics, era sirabangako politics mu Bible. Ne ngamba politics mu Bible mwali. Ne mubuuza omulabyewa, nangamba bikula Matayo. Konzo kakasa mulimu politics nti ye, ne mugamba nze nkuta olupapula ne peni. Tandika onnyinyonnyole politics. Omukyala nannyonnyola politics ali mu Bible. Ne ngamba bulijjo politics ali mu Bible. Omukyala amunnyinnyonnyodde ali USA eyo. Nangamba bulijjo mu Bible mulimu politics. Ne ngamba bannaye mbadde bulijjo nange sikimanyi. Mwebale kutandika kusoma Bible, ekyo kye mbadde njagala bulijjo. Tebabalimbanga nti mu Bible temulimu politics. Bw'onoogyesomera n'otunula n'embeera eriwo, ojja kumanya nti mu Bible mulimu politics. Nange nkitegedde leero omukyala lwakiŋŋambye. President Museveni yayogedde eggulu. Banne bangana okumuyita pulezidenti naye nanti yalayira. Serwajja okwota anti munnange yatusinga entannama ku kyoto.
yayogedde ebigambo eggulo abamu bagamba eyo yabadde vidiyo nfu simanyi yabadde ngattirire background ye ekyenjojo ate eddoboozi lye lwakitula ate egundi entebe z'emunyonyo ate abayitaayitawo babadde bekaseese kwegamba birawo tebitegerekeka nze nabagambye simanyi kikwatagana ku bulwadde bwe naye njagala kwogera ku bye yayogedde eggulo byebimu ku byenjagala okuyogerako leero. Museveni ekizibu kyaffe si Africa, ekizibu kyaffe Uganda. Wabula bw'ayogera abuuka kati atulaga nti omutendera gwa Uganda yaguvaako ali ku Africa, era ye yeetaddewo ne yeeteekawo ng'endabirwamu ya Africa. Era ye bw'ayogera speech gye yayogedde ng'omukulembeze wa Africa. Talina kigambo kya Uganda kye yayogeddeko. Kugamba ffe yatumaliriza kati alafuubanira kutaasa Africa kubanga Uganda yagimala. Uganda yagikolera byonna eri bulungi. Uganda erina enguudo, Uganda erina amasomero, Uganda erina amalwaliro, Uganda muli mu middle status income, abalala muli muki, mwenna tetukyalinayo vulnerable poor n'omu. Kati ali mu kutaasa Africa essaawa zino. Uganda yagimala. Okusinziira ku speech ye yeggulu, nze nzize kumuwanulayo mmukomyewo wano mu Uganda. Nzize kumuwanula gye yeewanise mmukomyewo wano, kubanga tasobola kuyogera ku Africa nga Uganda tukaaba, nga ye kyekizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Buli kye yasanga twakola, buli kye yasanga baakola abafuzi abaasookawo, bajjajjaffe bye baakola byonna yabyonoona. Ne tulwana naffe twekolerewo ebyaffe yabyonoona, atulemesezza bikola. Yensonga lwaki mbaleetedde ekyawandiikibwa kino eky'olubereberye essula 26 nvudde ku lunyiriri lwa 12 n'enkoma ku 24 gwe ssoma essuula yonna ojja gimanya. Kubanga Uganda gwe teweewuunya okubanga Uganda mu myaka gy'enkaaga okutuuka mu myaka gy'ekinaana, okuva mu myaka gya 5 eyo simanya 6, 7, 8 awo bwe watyo banne Uganda bavuganga mmotoka mpya. Ojja kumbuuza kitaawo yali alinako nedda, ojja kumbuuza jjajjawo yali alinako yalimu paka si kituufu, naye tekigaana kubeera nti nno bannayuganda bavuganga emmotoka mpya. Bavuganga emmotoka mpya, olwaleero tuvuga nkadde, bavuga nkadde. Gwe teweewuunya ng'amakubo ag'edda gaali malungi okusinga ag'ekyasa kino. Genda olabe Kampala, genda olabe obutambi obukadde, olabe Kampala bwe yali, Ntebe, ebibuga byonna, Masaka, Mbale, Gulu. Genda olabe abantu bedda bwe baali bateeseteese ebibuga, olabe ne Uganda bweri kati. Wabula Museveni ye bwe yazze okuyogera yabadde ayogerera Africa. Uganda yamala ogidisorganizinga n'agikutula n'agikuba ku ttaka, kaakati yeeyogeza Africa. Era Museveni yabuuziza Africa ani yatuloga, lwaki tetwekolera ku bintu byaffe. Museveni sooka okomewo Uganda. Uganda wagisangawa, ogireseewa olyoka ogende mu Africa. Ogenda owalampa mbuno mugenda kukola eddagala lya COVID, bulijjo tusuubiza weeks 2. Mu weeks 2 tugenda kuba tulina eddagala lya COVID. Kaakati watugambye omwaka gumu n'ekitundu. Kitegeeza tukyali mu lockdown omwaka gumu n'ekitundu. Yagambe mu mwaka gumu n'ekitundu tugenda kuba tumaze okukola eddagala lya COVID-19 ng'era tuyimiridde ku ddagala lyaffe kubanga tayagala ly'abazungu. Ate omaze oddi tugema, omaze oddi bakuba bafa, ate otugamba babi nnyo. Lwaki tewatugamba nti bannayuganda abaagala okufuluma mugende ebweru nti temukkirizibwa kulinnya nnyonyi, naye mutuule omwaka gumu n'ekitundu mmale okukola eddagala mbagemesa eryange. Omaze okugema abantu bakunkumuka bafa, kati otugamba mbu n'abazungu babi. Era obuuza tusobola tutya okubanga tewali kye tukola nga tulina ba scientist. Simba wakati awo, Museveni simba wakati awo. Njagala ombuulire, wagenda okujjanga mu Uganda mulimu bannayuganda abalina amakolero agaabwe. Wagenda okujja mu Uganda mwalimu bannayuganda abalina companies, abalina construction companies. Olwaleero njagala ompe mu Uganda alina construction company. Wasangawo abasajja bazimwe. Wasangawo mukalazi mumanyi yali musajja munene bwati nga alina ogubuto gunene bwati, nga alina omutwe wana alinga alinawa akaana akala nga alinga alina olubuto ku nkoona. Mukalazi namulabako.
njagala ombuulire construction company ki eri Uganda nga ya munnauganda nga mugiwa enguudo gwayagala ennyo Abafirika gwayagala nnyo Abannayuganda. Ffe twagenda okula nga waliwo omusajja waliwo ekkolero lye baalanga ennyo nzizemu okujja okuliraba nga nvuga boda Sembuule ali luddawo mukazi wo si ye yamusuula gavumenti simwe mwasuula Sembuule ne mukwate ekkolero lya Sembuule ne mulisuula ne mugenda mukazi wo n'agenda akola mu roofings. Mwasa Sembuule yakolanga obutivi obw'omulembe ogwo gwaliwo ng'era tuli baakabi TV amabaati mitayimbwa biki eryo ekkolero liri luddawo. Museveni tubuulire amakolero ge wasanga we Uganda agalaga Abannayuganda gwe ge wasangawo n'emyaka 35 gyomaze tuweeyo abantu bogamba nti nze bwe najja saasangawo kino ndeseewo kino tukkirize nti Uganda ogimaliriza ogenze ku Africa. Buli kintu kyonna okikola buli kintu kyonna ky'okola okijje bweru. Bachina n'Abazungu kati oyimiridde obavumye ku lw'okubanga abaana beekalakasiza ku IMF. Kati otulaga mbuna Abazungu babi era oli mukambwe ennyo. Njagala tubuulire emyaka tugambe nti nagenda okujja wano enguudo za Amini n'obote ze baakola baazikozesanga beebweru nze okuva lwe najja Abafirika bannange Abannayuganda bannange Abanyarwanda bannange kale Abanyarwanda bannange be bazimbye enguudo ze Uganda tukkirize nti gwe oli Mufirika nnyo. Tukkirize nti gwe oli Mufirika nnyo tuweeyo ekkolero nti kakati mu Uganda kino tukyekolera. Okuva lwe najja emyaka 35 nsobodde okwempawalinga Bannayuganda ne bakola amakolero gano amakolero tubyekolera olyoka olanduke simanyi Green Monk simanyi Serozi simanyi biki tosobola kukola kikwanso tosobola kukola yadde wabula oli ku Green Monk neki ne Serozi ogenda zijja mudde ogenda zijja mutya nga mukazi wasudde education yekola ebyo education yonna bwagikuba ku ttaka musobola okugenda mu UNEB ne mukyusa gundi index number y'omuntu ne mugamba gwe tewasoma olw'ebyobufuzi ne mumakinga sure nti muddira index number ne mugiwa omukazi ne mugamba Segirinya tewasoma index number erimu omukazi nga temumuwaabira Segirinya kitava mu parliament. Buli kintu kyonna kitabudde mu Uganda okitadde ku bikukujjo buli kintu kyonna kiri upside down wabula bw'ojja otulaga gwe Saviour wa Africa. Museveni weewummuzeeko Uganda tukaaba ogenda ku Africa. Uganda bafenjala oli mu ate si Uganda NRM ekaaba CEO yakaabye talina kawunga CEO we company yakunoonyeza akalulu akaaba talina kawunga ogenda ku Africa. Gwe tuweeyo ekintu nti kino wakikola bannange video yatandikiddewo abasinga mujja giraba ng'ewedde kubanga ebintu tulina bingi nnyo. Bayibuli egamba bweti leka nsimbewo awo akati ngende mu ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti enjala bwe yagwa abantu ne batandika okudduka. Jjukira twasoma eri nga Yusufu yakola ki yazimba gundi Mukama yali yawa Egypt omukisa edda ng'enjala bwekuba ebitundu byawo byonna abantu baddukira Egypt ne mu biseera bya Ibulayimu baddukira Egypt gye bataasibwa Egypt nga yeyina emmere ne ku Isaaka enjala bwegwa asalawo adduke agende Egypt agende abeerwe afune emmere. Bayibuli egamba bw'atuuka mu nsi ey'eddungu Mukama n'amugamba kati gwe tojja kgenda kitaawo ye gye yawonera gwe tojja kgenda gweyimirira wano lima. Nvudde ku lunyiriro olusooka Bayibuli egamba nti n'alima emmere kati nvudde ku lunyiriro olw'12 olulaga nti Isaaka n'alima emmere n'asiga ensigo Mukama n'amuwa omukisa n'akungula 10 ku 10 ku mmere gye yalima. Bayibuli egamba eyasiga emmere bwe yasiga emmere olw'okuba enjala yali nnyingi n'atunda emmere n'aguza ebitundu byawo byonna buli muntu ng'addukira wa Isaaka. Bayibuli egamba n'afuna abakozi
abayitirivu ennyo abaakolanga mu ndogoyi, mu ŋŋamira, mu nte, mu mbuzi, buli kimu ng'akiyina. Eyali adduka enjala atuuka mu ddungu alima, Mukama amuwa omukisa atandika. Kati Bayibuli amangu ago etutwala etulagirawo embuzi, endogoyi, byonna byonna ng'abiyina. Isaaka bwe yali alima teyalima ndogoyi, bwe yali alima teyalima ŋŋamira, yalima mmere. Yalima ensujju, n'alima ebijanjalo, n'alima kasooli, n'alima biki, eyo bye yatunda okujja mu kiri. Awo bwe tuba mu Bible, spiritual life, Katonda omukisa aguwa mulimu gwo, ayagala muntu akola. Katonda akuwa mukisa ng'okola, gwe ekintu kyonna ky'okola kikole, Mukama akuwa omukisa azimbulukuse osobole okujjawo by'otalina. Yasiga nsujju naye n'afuna abakozi abalunda eŋŋamiya. Mukama agaba mukisa. Kati Museveni yajja e Uganda n'asanga Uganda bwetyo bweri. Bajjajjaffe nga baalima. Kansooke nsimbewo akati awo Museveni nsooke mujjeeyo. Katusooke tukkirire. Bayibuli egamba bw'alima, n'alima emmere n'ebala, n'ateekamu n'amazzi mu ddungu. Kaakati Bayibuli egamba kabaka w'Abafirisuuti bamuyitaani Abumeriki bwe yalaba nga bwebito bwe biri n'agoba Isaaka n'amugamba tuviire kubanga otusinga nnyo ne bamukwatirwa obujja. Bayibuli egamba n'avaawo n'akkirira n'agenda mu kiwonvu ekirala. Naye agenda okutuuka eyo nga ku mulembe gwa kitaawe Ibulayimu yali yasima enzizi, Abafirisuuti ne baziziba. Bayibuli egamba n'atandika okuzizibukula kuba yali yazirabako, n'atandika okulamba. Naye wano mu bitundu wano twalinawo amazzi. Olwo alima, Bayibuli egamba baali baaziziika omusenyu, n'azizibukula ne ziddamu ne zitandika okuleeta amazzi. Bwe yazizibukula ne bajja ne bayomba ne bagamba ne luno oluzzi lwaffe. N'ababuuza naye mmwe luno oluzzi lwenva okuzibukula olubaddemu omusenyu nti luno oluzzi lwaffe. Olwo n'alubalekera n'azibukula olulala ne balukaayanira. Bayibuli egamba n'agenda n'asima enzizi endala. Oluzzi olwokusatu ne batalukaayanira. N'agamba kati wano Katonda wampeeredde omukisa, kati zino nsomye ennyirira ebintu bingi mbibuuse, genda obisoma ojja biraba olw'obudde. Kati gwe wulira, enzizi ne bazizibamu omusenyu ne bazizibukula nga bazibajjako. Museveni yajja n'asanga Uganda nga Uganda mata. Bajjajjaffe nga bayimiridde ku bulimi n'obulunzi. Museveni enzizi zonna n'azisiba, enzizi zonna n'aziteekamu amazzi. Abantu bwe bajjanga essente wonna n'azibikirawo, wabula atulanga obwavu. Bajjajjaffe baavuba, babajjajja baabwe baavuba, wabula Museveni atugamba ye bukyanga Uganda ebeerawo yayagala yalumirirwa ennyo Lake Victoria, era n'atugaana okuvuba kubanga atutaasa. IGP yagamba bw'ati, oyo omusajja oyo gundi Poani Omo Okoth-Ochola yagamba bw'ati, tugenda kukuba essasi nga tukutaasa okugenda gye tukuganye. On your own sake tugenda kukuba essasi mu mutwe tukutaase okugenda eri gye tukugaana. Gwe munnamawulire, bakwata Bannayuganda ne babasuula mu mazzi olw'okubataasa okuvuba obwennyanja obuto ne babatta. Enzizi we twajjanga amazzi ne baziziba. Amakolero ge yasangawo gonna n'agaziba, wabula atugamba mbu n'atuyamba. Buli we twajjanga ekyokulya wonna yazibawo. Bayibuli egamba nti bwe baakaayanira oluzzi, bwe baamugoba eri n'agenda n'azibukula enzizi ezaali eza kitaawe. Ezaali eza kitaawe. Isaaka yalima bulimi. Uganda yali eyimiriddewo ku bulimi era nga ensi yonna ekimanyi. Gwe nkugambye genda mu supermarket zonna, buli wosanga ekintu ekiwandiikiddwako Uganda, even here wano wendi kikeddo kyosanga nga kiwandiikiddwako gundi mukasenge mukasa mukagundi awe nga ba supermarket bwe babiteeka bwe bati, wosanga bawandiise Uganda kikeddo kya mutwalo. Sinaba kulaba ku keddo wa bay kusinga we Uganda. Waliwo wa Trinidad and Tobago, waliwo owa Netherlands, tewannaba kubeerawo wano mu supermarket za wano
kedo ali expensive ngo wa Uganda tuwona bakubeerawo wano menvuga bogoya gali expensive nga aga Uganda ati fe nimiro ya wano supermarket buli lwe bakusasula omusaala osooka n'okwatako n'okola shopping ya mwezi n'oteeka mu fridge ebyo Uganda munnange nali sibimanyi banekamba nyumize mulowooza nze nali mmanyi nti ofumba n'oteekako esefulya wano n'ekyamuka n'okwata 10 n'otuma omwana buto ku dduuka nali sikimanyi nti omuntu ogula obudomola bwa buto 3 n'obuteeka awaka n'omanya nti ogwo omwezi ogumaze naye bannange Museveni oli mubi mune mbitegeredde wano nti omuntu ogula enkoko 8 n'oziteeka mu fridge osogama nti kati njagala kwokyako kawawaatiro kokka 8 ziri omwo ennyama kilo 7 naye bannange mbabuulire twafadda omusajja enzizi zonna yaziziba yaziteekamu omusenyu ne bwe tuzizibukula omusajja azikayanira ne bwe tumuvira ne tumugamba Museveni otugobye ku nzizi z'abajjajjaffe ne tugenda mu bodaboda yatulumbayo Isaaka bwe bamugoba wano n'agenda eri ne bamulumbayo Isaaka n'avaawo n'agamba owange leka ne bamulumbayo bazzukulu ba Buganda baatuuka okuyiiya engeri gye bakwatamu enseenene oyo era tekinologi Museveni gwatulekedde wakukwata nseenene ekyo kyo bajjajjaffe tebakikola oyo tekinologi azze ku mulembe gwa Museveni ekyo kyo yakikola kyekintu kyatulekedde nti akataala akamasa labayo enseenene n'oyiwako obuwunga ku bbaati n'eryoka ejjanga epaala egwamu yekkirira mu pipa ne mukwata enseenene ne mugenda abantu abadda mu mulimu gw'enseenene babazibira oluzzi baali b'e Masaka baali balima amatooke oluzzi lw'amatooke ne baluyiwamu omusenyu ne bagamba katukwate enseenene ne mu nseenene babalumbayo abo abaana be mulaba mu bodaboda baba balina gye baava ng'oluzzi baaluziba ne bazibukula olulala omusajja n'abasangayo kati bodaboda zikulibwa bajjeno naye Mukama yeebazibwe nnyo bw'otuuka ku lunyiriri olw'24 Bayibuli egamba bw'eti olunyiriri olw'24 Bayibuli egamba nti Mukama n'asisinkana Isaac ekyo namugamba gwe Isaac totya ebyo by'okukugobaganya wano na wali nze Katonda wa kitawo Ibulayimu ngenda kukuwa omukisa mu byonna by'okola batuzibidde enzizi ne tubuuka ne tujja wano tuli eno tulina oluzzi twazibukula olulala twazibukula olulala mu ddungu nkugambye twazibukula oluzzi olulala mu ddungu Mukama yagamba Isaac gwe tufayo kuba kuzoganya nze Katonda wa Ibulayimu ngenda kukuwa omukisa tebagenda kukumalawo Museveni tosobola kumalawo Uganda tosobola kumalawo Buganda kati Museveni takyagala kwogera ku kigambo Uganda kubanga byonna byayogera temuli magezi kati yefuula mbuno ye giant wa Africa Museveni olimba wandibadde Museveni senga Uganda tubadde tukozesa bintu byaffe nti amakolero Uganda tulina amakolero buli kimu kye tukola kyaffe bwe waligenze ku Africa wandibadde mutuufu wawalampye n'ovuma abazungu n'oyogera otya Museveni njagala otubulire Uganda bakujjanjabira waggwe n'abaana bo ne mukazi wo kyemugamba temulwala abaana bo bazaalirawo toyina na capacity toyina na olaba ne baminisita bo alwalamu yadduka alwalamu yafuluma mwatekawo n'omutemwa mulamba gwakujjanjaba abantu bammwe ebweru gwayagala ennyo Africa gwayagala ennyo Uganda era nga wagimaliriza buli kimu kiryokke lwaki babajjanjabira bweru gwe tuweeyo eddwaliro limu bwe riti minisita wo lyasobola okgendamu ne bamujjanjaba ddwaliro ki era okujjako oyo gwoba omaze okusuula gwoba omaze okuvamu ng'oyo tokyamwagala omunuunyeemu kasupu konna okamaze omusudde wali ng'ekikajjo ani gundi bantaliza afiiridde mulago
nakoma okuwuliriza Margaret Bantaliza mukabantaliza nga akabagamba naye Museveni ole mubi gwe watta bba wange mwamurijectinga n'afanga embwa. Margaret Bantaliza ye yayogera senga bba wange mwamutaasa teyandifudde naye yoolanya wamuddusiza ali bweru. Wano juzi watugamba mu kulonda bannange chief justice omwana oyo zakatambuza corona kakati speaker bwafa kakati speaker mulwadde speaker bwafa ngolo Uganda ekomye olaba ne Muteesa yafa Uganda nesigala ng'etambula kati njagala mbubannange speaker mupya kakati lo speaker bwafiirawo kakati mulwadde kati zinange nkubuuza bwafiirawo olwo tukuba amabeere mu kyoto. Gwe tuweeyo ekintu kimu kyokoledde Uganda Museveni ekyo kyoyimirako okugamba nti tuli kikujjukirira okujjako okukwata ensenene ate n'ensenene twefunira tekinologi waffe kubanga enzizi zonna waziziba. Isaka bamuzibira enzizi Isaka ne bamujjeno ne bamujje naye Bayibuli egamba Katonda yasigala naye n'amugamba tofa nkugambye Isaka yasimba kawuna akungula eŋŋamiya Isaka yasiga ensujju n'akungula ente bannayuganda tojja bamalawo. Bayibuli egamba Isaka yatandika bwatyo n'afuna abaddu ne bafuna abaddu ng'omuddu alina omuddu. Bannayuganda tojja bamalawo ne bw'oba ofa. Uganda tojja gimalawo. Leero ndabye Katikkiro big up. Katikkiro agambye bw'ati Katikkiro amenye ebintu bya Mailoland n'agamba temutusasulanga Mailoland naye alina ekintu kyayogedde abasinga tebajja kitegeera. Agambye bino ebintu bijja kukyuka nti bino bya Mailoland temubitya ebyo bizibwe biti. Agambye okuva mu myaka gy'enkaaga 7 8 Mailoland ebadde mulaala nga terina buzibu naye obuzibu bwatandika wano mu myaka gy'ekyenda n'egy'enkumi 2 olw'ekizibu kimu ensonga 7 temuzitegedde Museveni wabula Katikkiro wasoma katukukubireko mu ngalo ensonga 7 ze zitabangudde Mailoland kati abasinga mugenda munoonye ensonga semasonga ziri 5 agambye ensonga 7 akyogedde mu Luganda ekyabagezi abali emmere eyo kya bebajjo kitegeera ensonga 7 ze zitabangudde Mailoland naye temufaayo ne beba naateeka etteeka tujja ddikyusa awo nze nengenda nenebaka nengamba ekyo nakikolera Samoni namba okuyita mu Bayibuli ekyettaka Katikkiro akikaatirizza. Ensonga 7 ze zireese obuzibu wano mu myaka gy'ekyenda n'egy'enkumi 2 we wajjidde ensonga 7 ezitabangudde ettaka. Yes Mukama yagamba Isaka tebagenda kukusobola. Nze Katonda wa Ibulayimu oyo Katonda ye Katonda wa bajjajjaffe abatandika Uganda. Katonda w'omugisho yatandika Uganda tasobola kuwayo bagisho. Katonda w'abanyolo eyatandika abanyolo tayinza kuwaayo obunyolo ne bw'onoosima amafuta gaabwe n'ogabba ekiro agamu galeetera mu waleti amalalo galeetera ku bitiyo amala gajja gakunkumuka wenna ovulubanye obubbi Kalamojja wagibba ne mukazi wo ne muvulubana ezimu Golodi mumuleetera mu biteeteeyo omulala mumuleetera mu baketi omulala mumuleetera mu biki mu bibokisi naye Kalamojja ekyalina Golodi awo oba otegeera Museveni kuta Museveni weewummuze banenga mubye n'otwala chopa n'osima n'okola bwoti n'ogira n'otwala ebiboksi n'otwala ebikopo n'osena Golodi w'Abakalamojja waali oba kutudde obakubi obwavu oyiyeyo korona gundi ani covid kolera simanye Ebola abafa ne bafa abasigala ne basigala weebali. Katonda nakudaivatinga yalabo senya Abakalamojja nakudaivatinga n'ogenda kati oli bunyolo kutulaba nyolo wane mubende wabakutula ani Golodi we n'ogenda waffe wali omusajja omu baali bamuyita Sam Kabindi nze omanyi buli kyenjogera nkyogera nkinako gundi twagenda ku lunaku olukulu twakeeranga nnyo okugenda okugula ennyama kubanga olunaku lwabanga lwa nnyama olwo lwabirimu 4 lunaku lwa nnyama tugenda bakugambye keera gundi brother gundi agenda kusala ente genda yakuwe egundi sawa 11 tukere tugenda kubogenda kujja n'ennyama mpitirivu
twalyanga ennyama almost kuyingira paka nga wiiki ey'okubiri mu gundi mu January ne mwokya emu ne mugiteeka mu bizigo endala ne mugiteeka mu buugi endala ne mugiteeka mu ki ne muyiwako mu mazzi ge mugenda okunaaba bano ennyama neefuuka ennyama naye twakeera ku makya nga bagenda osala ente waliyo ewaffe omuzeeyi bali bamuyita Saamu Kabindi ne basala ente bwe bagisala bwe bati nga ze ye yali alembeka musaayi ng'ayagala nnyo omusaayi alina ekintu ekimu akitadde wali akuŋŋaanya omusaayi ne basala ente ne bagijjako bulaga bannange raba omusaayi n'adduka n'aleeta n'ateekawo kati aba yakatandika ati eri ne basala endala ne bagamba maama ate eno n'alyoka adduka n'agenda kweri aba yakalembeka ne basala endala ne bagamba bannaye ate guno nga gususe nadde eno bw'ati yagenda okumaliriza nga muzeeyi tafunye musaayi nga munne yalemedde ku nteemu bw'ati ajjuzza ebibaketi bijjudde muzeeyi azunga adde eno agenda kweri agenda kweno agenda yamaliriza tafunye musaayi n'agamba banne bannaye mumpe ku musaayi bannaye nze nga mpoomerwa omusaayi mumpe bannaye ngire wa yadduka eno n'eno mu 7 Uganda togenda gimalawo wali badde oconcentratinga ku kimu kati oli kubanyola okutula simanyi kabaka waabwe baludde omuwuliza tebamanyi oba gyali tebamanyi oba yabuuka tebamanyi oba yaweta tebamanyi oba yeebase tebamanyi oba mafuta bw'odduka n'okutula abeeno n'okuba abeeno n'ogendako eno n'ogendako eno mu 7 ensi bayibuli egambye nze katonda w'abajjajjammwe tebagenda kubamalawo oluzzi olwasembayo Isaaka yalutuuma erinnya n'agamba nti kubanga luno lwe tugenda okugaziyirirako mu 7 kyotaafuna ku myaka 56 ku 9 togenda kukifuna togenda n'amaanyi olina matono tokyasobola kutambula nga bwe watambulanga luli tokyasobola kwetikka bye weetikkanga luli musajja gwe lwaki teweewummuza tokyasobola byotaakola luli bireke n'abalala babikole gwe kizibu kya Uganda tetulina kizibu kirala e Uganda gwe waziba enzizi z'abajjajjaffe Uganda yali erina abavubi era ng'omulimi akimanyi akeera mu nnimiro n'amanya essaawa z'agenda okugenda ku nnyanja agula ebyennyanja n'ow'ennyanja n'amanya nti oluva wano ŋŋenda waawire ngula enkota y'ettooke okitegedde omulimi n'amanya nti ono n'ayanika emmwanyi oli n'amanya nti ŋŋenda kugendayo nno n'emmwanyi ebintu nga biri mu oda kati ebintu mu 7 yabitabulatabula dokita omusanga ali ku kyalo asuubula mmwanyi dokita alina diguli dokita ali ku kyalo asuubula mmwanyi omulala looya ali ku bodaboda avuga bodaboda n'omubuuza sebo looya mutomeregana n'alyoka akusomera etteeka act 175 gwe gwantomedde era agenda kusiba emyaka 7 omusajja ng'amateeka agamanyi tamanyi seggona ali mu bodaboda oluzi Museveni yaluziba gwe genda emasaka ewaavanga ettooke bakeera kuyimirira ku kkubo kulinda mmotoka z'embalala kuleeta matooke Masaka oluzi Museveni yaluziba emmwanyi Museveni yaziba oluzzi lw'emmwanyi n'agamba kati okunoge okulima emmwanyi olina kusooka kufuna license nze okendeete ba chemists basooke bapima ettaka lyo balabo balisobola okuvaamu emmwanyi kati tulabe oba onoosobola okulima emmwanyi bw'oba tosobole kulima mmwanyi gwe tojja kusobola kulima mmwanyi olwo oluzzi yaluziba olw'ennyanja n'aluziba bwe bakukwatira mu nnyanja ekibonerezo kukusuulayo nze akugamba ku kyabavubi nkimanyi kuba ndi muvubi n'abafudde mbamanyi olwo oluzi yaluziba ne bayibuli egamba Isaaka yazizibukula mu 7 ne bw'onookolota tujja zizibukula enzizi ezo tuddemu tusenemu amazzi bayibuli egamba nti n'abasumba baayomba ku mulembe ogwo gwa Isaaka abasumba ba Isaaka ne bayomba n'abasumba ba Eri Uganda buli musumba ayomba n'omusumba bwe kitegeeza abalaalo bayibuli yabawandiika abasumba ne bayomba n'abasumba ba Isaaka Uganda buli musumba nkugambe waliwo omwana ngambye nga sinnawulira pastor gundi bwe basindika obubaka obukubagiza ekkanisa
n'abenganda ba Pastor Senfuma lwaki Pastor gundi tannayisa kirango tetunnamulaba nayo omusumba yafeeka wala omusumba n'ava ebwayise n'agamba oyo wekawala yali ose n'afa omusumba n'omusumba bino ne kuyisa akabyaliwo abasumba ne bayomba n'abasumba kati omulembe gwa Museveni mukyalinda kyekirala enzizi baziziba abaana tebakyalina we banywa mazzi wabula Mukama agenda atwongerayo n'agamba wamazzi bukula wano nali mu bodaboda olwo luzzi ne baluziba Mukama n'agamba nedda wamma jangu wano ku Middle East nantwala ku Middle East wali egindi emuyenga n'agamba genda ozibukula oluzzi era ninawe nnyo otuzzi n'omulala ali e Uganda gwe bazoganyiza ennyo era alina wajja otuzzi okujjako aba NRM benda babakaaba wabula bannange Mukama oli mukulu bw'omulaba yimirira nsiiba mbagamba k'oligeza n'omulaba n'odduka buuza yona ajja kukubulira nti oli tebamudduka ebyokwogera nina bingi naye simanyi bamubitegedde Museveni tuweeyo ekkolero eriri e Uganda ng'amakolero weegali ng'oggyeko ekkolero ly'enseenene tuweeyo ekkolero gwe emyaka alumirirwa ennyo Africa tuwe byotukoledde e Uganda Museveni mwekambabulire Mukama yali yawa Uganda omukisa era Mukama yanga yawa bannayuganda omukisa waliwo ebigambo bibiri eby'oluzungu byawukana mu Luganda bifaanagana mu Luzungu byawukana waliwo laaka ne blessing gonna mukisa naye Katonda agaba blessing tagaba laaka bannayuganda kati tuyimiridde ku laaka omuntu akeera ku makye wake wuwe taata n'ayambala ne bamugololera n'alya emmere n'ayambala n'abba ekikalu n'akisaanikiza na mulawo nno omulawo kinywere bulungi n'akisaanikira bulungi empale n'agisiba n'ateekako n'emisipi egi n'ayingira e Kampala nga talina mulimu azze kuteega laaka Katonda n'amuyamba n'agenda akuba ddiiru n'afuna emitwalo gya 5 n'akomawo nkanga atambula bw'ati ng'asibye emisipi ebiri omusajja yasiba emisipi ebiri n'ajoga palamenti yonna ne sipiika ne Kootikiraka bonna ne baloba omusajja asibye emisipi ebiri ffenna abaali ku TV twava kubalayira ne tulobera ku musajja ow'emisipi ebiri omuntu ateeba ddiiru awo e Kampala nga walayi yagenze Kampala nga bw'omubuuza ogenze kukola tamanyi kyagenze kukola laaka naye ffe Bayibuli etugamba n'awanga omukisa emirimu gy'emikono kati e Uganda twakyali muntu alina mulimu gwa batono namba esinga obunene eyimiriddewo ku laaka enamba esinga obunene eri mu ddungu eteega maanu Katonda yakulowooleza nti kakati nno wire nno enjala emulumye kati oba oyitayita bw'oti n'ogwa ku kifenensi n'ogamba maama laba ekifenensi buba buwungerera Katonda n'amanyi n'agamba leero wire yakomye dda okulya ekyemisana kati ate agenda kwebaka njala oba otambula n'osanga ow'ekigaali afissizza watermelon n'agamba wire kola bw'oti anti watermelon yo nzibu olya bw'onywa watermelon eri mu byonna era bw'olaba watermelon yimirira yo genda nayo olya bw'onywa enjala egenda n'ennyonta n'egenda gwe bw'obanga tolina ssente gula watermelon olya ate bw'onywa ennyonta ewona n'enjala neewona n'ogenda newebaka kati ebyo Katonda atulowooleza bulowooleza n'agamba omwana ono kamuwe kiwatermelon kino oba oyitawo ng'omusajja afisiza ogubajjo wire kola bw'oti n'ogamba mama n'ogendeka ng'ogenda ovimba n'ogamba omukazi naye omanyi mpulira saagala mmere ate ebibala bino omanyi byo biba ate biina kyonna nti ndowooza ne bwe tutya kubanga esente nziguzeemu watermelon kubanga tekiba kisana tulye nekubibala naye n'aloba awo n'oyitawo maanu tuteeba maanu e Uganda era olunaku lujja kukya tuyingira ensi Bayibuli egamba bw'eti bwe baayingira mu Kanani ne balya ku mmere y'ensi eyo mu Uganda batono nnyo abalya ku mmere ya Uganda ffenna tuli ku maanu omusajja akeera ku makya n'ow'edduuka akeera ku makya n'aggulawo edduuka wallahi n'atangala bw'ati agenda okuwulira ng'awoomerera ajijirira akankanirira ssaawa 5 tannaba kufuna za ekimuyambako kibeera kimu nti ab'emmere babeeraawo nga bazungazunga n'amugamba gwereeta ekyemisana
egundi breakfast agenda okulaba ziweze essaawa 6 tannatundayo yadde 1,000 naye ow'ebintu abinona anti ole yakuleetedde breakfast ajja okunona ebintu bye waliriddeko ng'anona oda ya lanchi. Nze natunda emmere bino ebyemmere mbimanyi. Weetwalayo ng'anonya ebintu n'omubuuza oda y'ekyemisana. Omusajja gw'obuuza oda y'ekyemisana tannaba kutundayo yadde 5 omusanga ali awo atungununa ayakirira ajigirira n'omubuuza bannaye kiki onoolya wabula emmere njidde obudde bugenza anti ewuzi ntetadde wano obwedde ewoze naye nja kukubira akasimu tayagala kwongera ku bbanja diri ebbanja erya gundi breakfast tayagala dyongerako lanchi aba ali awo omuntu najja n'amubuuza wange eno magalo ya sente mmeka nti magalo eyo nti yansingi kakaaga anyene 13,000 naawe leeta 15,000 abeera afuma namugamba leeta 2,500 abadde amuwa 3 namugamba kale leeta 2,500 waayi ate ebyo ez'okusasula ekyenkya awo no nakubira akasimu nagamba jangu ono nezino ez'ekyenkya ondeetere n'ekyemisana naye ku luno ndeetera akawunga n'ebijanjalo toteekako ennyama kubanga asuubira waakiri era jjatteebayo 10,000 ajjuzeewo akusasula lanchi and supper breakfast and lunch kati omusanga atambula agenda Nansana n'omuyitako ku Namirembe Road anti nvuga boda boda omuntu n'omuyitako ku Namirembe Road n'otwala omuntu n'okomawo n'omusanga ennakulabye n'oddamu n'omuyitako n'ogenda n'omusanga ennamuŋŋoona n'oddamu n'omusanga ku 7 Sisters Nansana mpaka n'oddamu n'omusanga ekayunga ku ssaawa 5 ez'ekiro ng'omuntu yoyo y'omu watandise omulaba ku Namirembe Road n'oddamu n'omusanga ekayunga wakiso ze yatunze yaziridde enzizi baziziba mu 7 tubulire kyokoledde Uganda senga ofiira wano kubanga era ogenda kufa gwe Museveni yennyini yeeyogeddeko eggulo yagambye abazungu kituufu nze ngenda kufa naye ne bwe nfiira wano abaana bange bajja kimanya nti muli bantu babi ne ŋŋamba mukama weebale Museveni yeeraguddeko gweddayo okebere speech omanyi kiki ekyandabiza speech abaana mwabise Museveni nze sina muntu gwe nabikidde Museveni era bwe nalabe ne mbuuza bannaaye ate omugenzi ayogera oba kyekyampaliriza okulaba speech eyo nangimaleyo nga nebuuza ddala ono mugenzi oba omugenzi yayogera oba si yayogera yagambye ngenda kufa naye abaana n'abazzukulu bajja kukimanya nti mwanyima ssente za IMF ne ŋŋamba Museveni webale kukimanya bannange ebintu bingi nkugambye Ssembuule muka Museveni ye yasuula Ssembuule gwe genda okinoonye twalina omusajja yakolanga waliwo akalango mutemwawulira ku radio Uganda Vikisingo ddagala ly'amaanyi okukendeeza obulago n'ennyindo zo Vikisingo akakalango mukajjukidde Vikisingo ng'era olugira we bati nga muzeeyi akakwatamu ng'akunuusa ng'olyoko kuba emyansi ng'akusigako wano bwati ng'agamba kwata enkumbi ogende mu nnimiro sikujjanjabye ate emimiro gibadde gikutte ngamba taata omutwe gunnuma sigenda genda mu nnimiro nagamba jangu wire jangu omutwe gukuluma nti yali alina samometa mu lugalo lwe n'akwatako bwati ng'omusuwa gukuba n'akwatako wano ng'omusuwa gukuba n'ayingira ekisenge najjayo Vikisingo n'alyoka akuwereba bwoti n'ojja amaziga nagamba kwata enkumbi genda mu nnimiro kati gw'owonye ate n'owona Vikisingo teyavanga China teyavanga Nairobi made in Uganda oyo omusajja namulabako Vikisingo bagenda mujjawo okutuletera Simodex ne bamujjawo ne batuletera Mentho waba China Vikisingo yali munna Uganda gwe wakana nga bamutujjanjabisa gamba togenda kulima enkyo n'olya kijangu najjayo thermometer nakwatako wano bwati kituufu omutwe gukuluma guba kubanga gubadde tegukuluma wire naye beera awo nzije n'agenda akakima n'alyoka akuwereba kasito gy'amaziga n'agamba kati gw'owonye kwata enkumbi ate ogenda kuva wano bwe wati otuuka eri kuba ate n'okujjanjaba nkujjanjabi ate n'olulima n'oluggusa Museveni ebyo ebintu byonna byewasangawo byalagawa
abantu nkugambye jjajjange yatandikanga mupakasi yatuuka ekiseera n'afuna ente. Mu Buganda buli waka waakiri wabangawo ente y'okunywa amata. Ente zonna baazikutula bo be balina ente. Museveni olunaku ne bw'aba atunze ente 5 tosobola kimanya nti mu kiraalo kye muvuddemu ente. Twabeeranga nze nanywa amafuta awaka. Bagenda ne baleeta maama yagenda ku luzzi n'agenda ano n'amazzi. Kumba ayitidde ne ku dduuka aguza amafuta. Abataneetikkula kidomola n'angamba wire kwata eccupa eno ogitwale mu nnyumba. Ne ngamba baleese ebiki bino bye bagala okutunywako bana abantu. Ffe abaana abato batunywako ebintu. Nga nkwata eccupa y'amafuta. Budde bwali buwungedde kuba wakati waaliwo mu mafuta saa zaali ziyingira nga 2. Ne nnyingira mu nnyumba ne nsooka nkubako emimiro. Maama nnyabo nga nywedde mafuta. Nakoma kikiwire kikibageno nga nze nankolola mafuta ne badduka ne bakamente awaka ne badduka ne bakamente ne bangamba amata agente agabugumirira ago nga tebagatadde ku kyoto geganzize engulu ng'omutima nze nanjabika awaka wali wente genda ononye mu Buganda gombolola oyinza obutasanga munte naye naffe abapakasi abazzukulu b'abapakasi waakiri awaka wali wakate akasobola okuwa omwana first aid. Era bwe nakazuula kasita nazuula nti agamata gajjanjaba bwe gato ne ntandika n'ogiyonka. Kubanga luli nakiraba naye mwenze nvudde wala bwondaba gamba nti Mukama weebale. Buganda yakutuka tekyalimu nante. Bamakinga sure nti bakuguza eddagala ne bagamba lina eddagala mukutte enkwa olisiiga enkwa ente neefa enkwa nesigala nga nnamu mu Buganda wano. Gwe genda obuuze eddagala ly'enkwa litta ente kyokka teritta nkwa. Ne bagamba lina eddagala bw'olifuuyira mu mmwanyi zigenda kubala n'olifuuyira emmwanyi ne zikala n'ekikolo ne kisiguka. Kiki ekyasigula emmwanyi? Isi eddagala lyakufuuyira batwetera simanyi round up ne batuleetera 7 biki 7 up 7 biki batuleetera eddagala bali bayita bate round up nani ebitooke ne babireetera Firadani. Firadani nakutula ensuku mu Masaka wano. Sibe bagala okulima ensuku ennyingi ne bagamba kasitolima kasitotekamu Firadani ekitooke kimu ku ttooke limu kubeerako enkota 7 kyemu esooka nejja kati awo neteekako empumumpu wano ne wajjawo enkota endala bannamasaka ne balyoka bateekamu Firadani. Okukeera ku makya olunaku lumu ng'olusuku lwasenguse ne beebuuza olusuku lwange lwalazewa balutise ku loole Masaka nagwamu amatooke. Bwe mbyogera nga museka museke naye nze mbabuulidde mazima kubanga siri mukulu nnyo naye kana akawalaata kalina bye kalabyeko nyina bye ndabyeko ebimu bye mbanyumiza nabiraba nfaanana okuba omuto naye ndi mukulu. Omusajja yakeera ku makya n'atunulira olusuku lwe ng'olusuku ludduka emisinde n'abuuza bannange ani atwala. Twali tusoma ng'enjala etuluma ne tugenda tubba ebikajjo by'omukadde. Naye ng'omukadde ali matavaayo saa 7 abeera akyaliyo. Kati twayunganga ebyayi biri byennyini ebyayi nga temukiyuzizaamu wakati ne muyunga ebyayi nga 7. Omu n'agenda ng'asoba kuba omukadde mu lusuku mwali n'agenda asibamu ekyayi n'akisiba mu kikajjo ne mukoma weeno ne musika ekyayi bwezi ne mulyoka mudduke ekikajjo ne kijja nga kidduka kibagoba omukadde n'adduka mu lusuku ng'agenda akuba endulu maama nnyabo bannanga ekikajjo n'agamba ebikajjo byange ekikajjo kibuuka ne kiva ku kikolo ne kidduka ensi n'ekuŋŋaana ne bajja ne batunuulira ekikajjo engeri gye kyadduse tewali bigere naye ekikajjo kyadduse kidde eno bwe kiti ne kiyingira ensiko ne basanga ensigo mu nsiko ne beebuuza ebikajjo by'omukadde bino bibula. Omukazi n'agamba mbadde wano nga ndaba ekikajjo ne kibuuka ku kikolo ne kiryoka kidduka kiyise wano okutuusa lwe baatuteega ebyaddako jangu mu kabokisi. Nga maliriza nsigaze eddakiika 7. Diana Atwine yagambye akooye okumuyitanga omubbi. Bannange tubakoledde tukooye bayita ababbi. Nange Diana Atwine nkubuuza why now era lwaki ggwe? Nange kyekibuuzo kye nkubuuza why now era lwaki ggwe? Diana Atwine labayo kola bwoti
wali owuliddeko ku muntu gwe bayita Zinedine Zidane wali owuliddeko ku muntu gwe bayita Beckham we baaliwo mu bise lwaki kati tokyabawulira mu bateeba amagolo kyabawulira waliwo Cristiano Ronaldo wayi ye musambi aliwo gwe mubbi aliwo e Uganda toyina kutwetondera mbuno tukuleke kwagamba gobbe nga ffe tusirise ng'ate gwali ku foomu kati gwaliko gwatunda buli kirabu egula omubbi kati gwogula buwanana gwe kati kirabu okwesimbamu ogibbire omenya likodi gwe muzanyi mubabbi agula sente nyingi batugamba mu 86 gundi ani ono yakafa yange ono mu Argentina Maradona yagulwa emitwalo 6 mu 86 lonna oyo ani bamugula emitwalo 6 ejja dola nga tagulikako Cristiano simanyi yagula juzi wano 10 simanyi kaka yagula bumeka abantu bajja bamenya likodi kati gwaliko era kilabu yonna ekwagala oba ya Bufaransa oba ya China omanyi n'Abachina abo batwala Didier Drogba ku musimbi omuyitirivu agenda abasambira omupiira kati bwe wabaawo kilabu ekwagala gwe mukazi gwe mu nsi yonna kati tewali akuvuganya ataani bajji mu muweza abo babbi naye tebakutuuka omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti yatugambye bw'ati sente za covid gavumenti ze yakuŋŋaanya luli sente ezo twazikwasa Museveni ezimu kuzo omusajja muwanga omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti agamba zaabula tezimanyiddwa ate tebazoogerako ne bw'ozoogerako essasi lyo mu kyemba twazikwasa Museveni juzi bazitutemedde batugambye bwe bati Diana Atwine wuliriza ssebo ensonga lwaki gw'oli mu mawulire kati ate kati gwe olinga Messi okumanya Messi muzibu nnyo Barcelona temutunda abantu basonze mu Barcelona Barcelona tetunda muzanyi waabwe kati ne kilabu ya Atwine teyinza mutunda Atwine waabwe gwe balinawo mu striker bamutunde basigale kwani bano abala basobola batunda n'abakoba bamutunze nakiwala bamutunze batikamya bamutunze naye Atwine waabwe bagambye bwe bati mu covid eyo ng'ogyeko ssente ze twawa Museveni ezaffe ezawako ez'omunju ezo zo tetusoogerako kubanga abaana be baziwa taata ezo zo tebazitubalidde wabula baatugambye bwe bati African Development Bank bagijjamu obukadde bwa dola 3 mukamu n'obukadde n'emitwalo 6 ne bagenda mu IMF International Monetary Fund ne bajjayo 409 mukamu ne bagenda mu World Bank ne bajjayo 344 mu covid awedde atatta abantu ne bolaba Museveni munyiivu covid atta abantu abaana bali ku IMF Museveni abadde amanyi nti emidulike gigudde kakati kuluno IMF agiggala zonna zijja Uganda kutaasa banna Uganda bwe bazimumunye kyagambye bwati babazungu muli babi mugenda kunzita naye ne muzzukulu wange ole yakuba sama akimanyi mwe basajja mmwe muli babi Museveni tokaaba Museveni sirika era gamire me 65 years I was fighting simanyi one dependence Museveni tubulire ekintu kyotayimiridde ku dependence njagala okimbuulire ekintu Uganda kye yeeyimirizaawo gwata dependinga Africa dependinga Uganda tetudependinga tuweeyo ekintu kimu kye tweyimirizaawo ng'ekyo Uganda tukyeyimirizaawo kubanga emyaka 6 obadde olwanyisa ekintu okwesigama ku muntu okusuubiriza omulala okwesigama ku mulala bw'atakuyamba tobaawo tubuulireyo ekintu kimu nti ekyo Uganda ekyekolera kitubuulire ssebo kyovulaba Museveni takyayogera ku Uganda takyayina kyatugamba kati yawalampa Africa ssebo kati yagyogerera naye omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti agamba ssente mwazibba
atwine atugamba bannaye tukooyo okutuyita ababbi atwine bw'oba okooyo okuyita omubbi lekulira minisita wa Britain abadde owaherese abadde atembeeta social distance teekako mask kamera yamukwata nga anywegera eidiwe yalekulidde otugamba social distance onywegera gwe wakulira okuteekawo lockdown gwe wakulira biki oli ku munno onywegera gwe otambuza akalwadde omusajja bwe yalabye akatambi yalekulidde teyalinze mugoba integrity yagambye bannaye ku kyenakoze nange bannaye munansonyiwa ebya covid nange sibimanyi nalemererwa naye ndekulidde Diana atwine bw'oba okooyo okuyita omubbi lekulira bw'oba oli mubbi sigala wookole edda bwe twayombanga twabanga baana twakolanga bwe tuti nga mwevumye ebintu byonna byonna mubimazeeyo nga mwevumye byonna mubimazeeyo ng'owulira bikuweddeko mu mutwe n'ogamba muno bw'oti nkuwadde enswera bbiri emu ekwogeze endala ekusirise kakati gwe n'osirika bw'ayogera n'omugamba eyo ekwogeza bw'asirika n'omugamba eyo ekusirisizza awo nno mumaliriza mulwanye kubanga oli abulwako ekyokukola enswera bbiri kati buli kyakola gw'okimulagidde kati atwine kola bw'oti bw'oba okooyo okubba lekulira bw'oba okyayagala okubba sigala wookole enswera ezi emu ekulekewo okole endala ekulekewo bbe choose one bannange mutubbye basajja mmwe ne bakazi mmwe mutubbye ne mutatulekerawo yadde kantu enzizi zonna mwaziziba I'm summarizing now ngezezaako okugoba ebintu byange byonna mbyogere mbimaleyo byonna ngezezaako byogera oba temubitegedde nze ku mutima bivuddeko ku mutima mbeera eno nga ntokota ninga ali ku oxygen mbeera eno nga ntokota ng'ebintu ntunulira Uganda ne ngamba naye Mukama neekube wansi njabike nkole ki ate mu Bayibuli okwetta kibi kubanga nandibuuse mu bbanga ne neekuba ku ttaka nensammuka ku lwa Uganda naye ate n'eggulu liba linsubye abasajja batubba batujooga ssebo mbuddeyo n'atwina atubbye ffe tusirike juzi nalabye nga bakwata abasomesa babakwata n'osomesa abaana osomesa otya abaana constitution ya Uganda egaana okusomesa abaana mu international schools basoma abanene basoma gwe ne bakusomera etteeka akawaayiro temusoma osomesa abaana tula wansi buukabuuka yambuka kirira osomesa abaana gwani taatawo mama we yani omanye namba ye bakubidde omuzadde ne bamugamba banaye gwe tata wa simu owire nti gwe tata wa simu owire nti jangu ko wano kusomera simu tumusanze nagamba nze sina mwana gwe bayita simu owire banaye munsonyiwe n'ekyo kusoka nze siri munyankole nze neddira kasimba ntuma bawalukaga simu owire nze mumanyiko bannange bw'abaawo mu mutwale ku poliisi nze nsomesa abaana mu lockdown naye ng'omuzadde yasoose kukkiriza nti ntino ye tata w'omwana osi bwe yamusomedde akawaayiro nze osi wa wano ebulenga ku poliisi y'egundi akawaayiro namba 305 mu Chikaaga lugaana okusomesa omwana mu lockdown nagamba nze neddira kasimba basimwe baba banyankole uyu mwana simumanyi mu mutwale kati bw'olaba Uganda ng'etuusaawo ate bo batugamba mbutulekerawo boogerako bakooye nedda waakiri katuboogereko atwine oli mubbi katuboogereko muli babbi muli batemu katulwairo mbadde wano waliwo abasiraamu babameka babakutte ekirindi leero bagenze mu kkooti kutta Katumba Wamala ne muwala we omusiraamu dduka genda weekweke abo ke babaleeseko mu kkooti anti kalitolo okunoonyereza kutandise buto ogenda wulira buli musiraamu wooli ekirevu kisaleko empale yambala ng'ekweya mu ttaka ebyo bye muzitematema muwedde ekirevu kisaleko empale yambalira ddala ng'ekoona ku ttaka kubanga kati bagenda kuba batambula bakusanga n'ekirevu empale ekunukidde ekomeno wagguluggulu bweti gwe wakuba Katumba Wamala amasasi kyekiddako kati
ate abasajja banaabeerawo nga tebalina muntu gwe bakutte awo watambuleyo emyaka ng'esatu nga muli mu kkomera bwe balimaliriza bagambe okunoonyereza kugenda kuddamu buto be twakwata si bebbo ku kaweesi bakwata n'ab'emyaka 3 neŋŋamba buno obwana nga butandise obutemu nga bukyali buto musibe abaana abo omwana bw'atandika okutta omuntu omukulu nga IGP ng'ali mu myaka 7 omwana oyo bw'aweze 18 tetujja mumusobola nze nakiwagira lwaki omwana atandika okutta nga mwana muto tugenda okwebula tuti nga batugamba nti nedda abaana twasiba babwereere konza abazadde baabwe bebatta abo bo mubakwate nti n'abazadde tebatta kati awo nze bwe naviira ku bintu by'emisango gy'e Uganda nabivaako awo we tuli nga maliriza Katonda waffe ye Katonda w'abajjajjaffe enzizi bazitaddemu omusenyu ne baziziba mbalayirira Katonda w'omuggulu tujja zizibukula Katikkiro ayogedde Katikkiro agambye bino ebiteekateeka temubitya tewali muntu agenda kwetikka ttaka ku mutwe mulirabe nga lifuluma liyingira lya ntonde n'ekongolero simanyi bikoze bitya liyingire embalala nyabushozi simanyi ani teri Katikkiro atugambye tebeetikka ttaka balitwalira mu biwandiiko liddira mu biwandiiko na confirming statement yange nabagamba jjo bwe wabaawo akuguza ettaka mu makuba amatuufu genda ogula ettaka zino ensonga 7 zisigaza akaseera katono nnyo zigenda kuggwa Katikkiro agambye ziri ensonga 7 zokka just 7 mugende mugula amataka Bayibuli egambye ye Katonda w'abajjajjaffe teri agenda okutumalawo ojja kusima oluzzi Mukama wanaakugaziyiriza Mukama ajja kukugaggawaza lunaku lumwe gambye Isaaka yalima mu biseera nga tewaliwo sali musale yalima kasooli n'akungula eŋŋamiya yalima ebijanjaalo n'akungula endogoyi n'alima ensujju n'akungula ente sali musale teyaliwo ku mulembe gwaffe tulina sali musale bw'osiga kasooli okungula sere bw'osimba biriŋŋanya okungula ntengotengo tebiina makulu ebyokulima kati kubanga sali musale byonna yabyetolola olwo oluzzi yaluziba ennyanja ne bagiziba wabula batugamba waliyo ennuuni nze mbuuza ennuuni tugenda zijjawa nga tetuvuba ebyo ebibuuzo byonna tebabiddamu nabagamba ebyange bye najja wano okwogera tolina wojja bisanga nebaza Katonda jjo waliwo omuntu eyangambye bw'ati pasito omanyi nti obubaka bw'obuuliddeyo olwaleero bwabadde bwange ne mubuuza okikakasa nti abo bonna boolaba abaabaddeko n'abatambuza vidiyo tekuli nannyini bubaka konze otyo obubaka bwange konze kiki bampita okukola interview nti neŋŋenda ne bannange nembasitula ne bansinga okukola interview abataali bayite nze nengwa nangaba pasito okimanyi pasita wandaba oba tewandaba konze saaliyo gwali mwaka ki nangamba 2017 nemugamba 2017 nze nali najja dda nze najja 2016 nali eno nangamba twali Uganda ne bampita okukola interview nenjigwa benatwala ne bagiyita ne bwemba nga byenjogedde mbuuliddeyo omuntu omu Katonda yeebale yakiwulidde ow'eggulo yawulidde yabaddeyo omu simanyi oba eriyo omulala ye yanoonyerezaawo nangamba gwe pasita olabika waliyo mu interview nemugamba saaliyo wabitegedde otya konze wawudde nga nkwogerako erinnya kati ne bwemba n'ebyolwaliro ne bwemba njogedde na atwine yekka nze mba mmaze wamma atwine nkuwadde enswera 2 emu ekubbise endala ekukakkanye mukazi gwe weewummuzeeko Kajiji Franka enswera 2 emu ekubbise endala ekukakkanyeeko Museveni nawe wummula gwe nkuwadde enswera emu yakuwummula Museveni wummula Africa tojja gisobola nga Uganda ekulemye
Africa Museveni wetike Africa nga omusajjawo CEO akaba amaziga talina kawunga waka Olexas omusajja gwe watumya papasire kuva Sweden kubeera aidiwo n'akaba akawunga ogamba kuyamba Africa soko malirize isima tuyambe isima yesoka omujja mu ddiru yakkiriza yagambye isima yagambye nkimanyi esasi lyange liri mu kyemba naye mbyogedde nze ndi mutabuliki wamanze siri mutabuliki abatabuliki be baagala amasasi nze bannaye siri mutabuliki ye yakkiriza yagambye esasi lyange liri mu kyemba ngeri abiriga ngeri akawesi ngeri akatumba wamala mbyogedde Museveni nga tonetika Africa soko malirize isima omusajja mwamujja ku kiyo bannange mubeereko n'ekisana mmwe mwagala akabe musaayi omusajja omukulu bw'ati alina ebirevu byeru sibirabangako nakoma biraba ku Musa Ibulayimu abo be baabeeranga n'ebirevu ebyo bayakobo Nuwa yali akirina bwekiti bina koma kulaba n'ebirevu ebyeru ne mukabi omusajja alina ekirevu ekyeru ate nga alina n'ekiwala atate muli feya Museveni muli babi era nze siyinza kujja Museveni amusore ffenna tuva isinjiro naye ke nalabye isima nga akaala Museveni sigenda kujja kansigale wano mu ddungu ntobe isima ye yali andeetedde okuva ku kyeyonzije mpereze mu gavumenti ya Museveni naye ke namulabye nga akaaba bannange wamma Mukama abawo omukisa nkomyawo ebyo ebigambo Mukama abibaweeremu omukisa gwe bw'oba olina omuntu akuzoganya ku mulimu bakugoba ku byokola buli luzzi lw'ozibukula wamma genda Mukama akuwa omukisa ozibukula olulala genda Mukama akuwa omukisa ozibukula olulala nze nzibukudde enzizi nga baziziba nzibikudde enzizi nga lwenzibukula lwe baziba lwenzibukula lwe bangobako lwenzibukula lwe naye muganda wange we natumbira mu bbanga nagenda okudda Honorable Segirinye yatugamba emmotoka ya Honorable Kyagulanyi bw'eraba owa NRM ebuuka mu bbanga n'esooka ebula essaawa ng'emu bwedda egwa ku mulabe n'ekufootolafotola juzi bwe baddamu okugipima bagamba ezitowa kilo mmeka olugi lulimu kilo 9 simanyi mmeka zina kilo mmeka emmotoka erimu kilo miliyoni za kilo oba kilo za miliyoni ndowooza kati nange baziba enzizi zange ne baziba lwe nabuuka bwenti ng'emmotoka ya His Excellency bwe nadda bwenti ku mulabe kwe nagwa tugenda kutola oba ssebo mulimba katusabe ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo Mukama nkwebaziza olunaku lwaleero nkwebaza Mukama nkwebaza kubanga Mukama obadde mwesigwa Mukama olaba abasajja b'emirembe egyo baziba enzizi za Isaka mutabani wa Yakobo mutabani wa Ibulayimu ne baziba enzizi ze Mukama wamma tetugenda kuddamu kukaaba ffe abazzukulu tujja kukaaba tutegedde bulungi nti enzizi kitaffe ye yazisima jjajjaffe Ibulayimu ye yazisima Bayibuli bwegambye nti Ibulayimu yazisima n'azituuma n'amannya era ne Isaka bwe yali azizibukula yazizibukula ng'azimanye nti bw'ova ku luzzi Victoria oddako ku luzzi Kyoga bw'ova ku luzzi Kyoga ogenda ku luzzi Mwanyi bw'ova ku Mwanyi waliwo Pamba bw'ova ku Pamba waliwo transport enzizi zonna baali bazireka bazeerula bulungi ng'amazzi mwegali Mukama naye Abafirisuuti ne baziziba Bayibuli bwegamba naye watugambye Mukama nti gwe Katonda wa jjajjaffe ojja kutuyamba tujja kusima ezaffe ate ojja tuwa n'eza jjajjaffe weebale Mukama Museveni azibye enzizi z'e Uganda bannayuganda tebakyalina mazzi ge banywa tebakyalina we bajja 10 kati ffe Mukama abali ebweru twafuuse oba kiki buli omu kasimu mpeerezaayo omwana mulwadde school fees akawunga butaweddewo mwana mulwadde panado tewali naye Mukama nkimanyi ogenda kutuzibukulira enzizi ezo Mukama tugenda kusima oluzzi olwokusatu Bayibuli egamba Isaka yasima oluzzi olulala abaali bamugoba ne bajja ne bamugamba bambi tusaasire kituufu twakulaba naye naawe otusinga nnyo Mukama wawa Isaka omukisa ogwo mukisa gufuke ku Buganda ne Buganda Mukama
Mukama Bible egamba nti wakulaakulanya nti omwana mulenzi oyo omukulu n'akula ne yeeyongera okukula era n'akulira ddala neera. Kati Mukama nga bwe wakulaakulanya Yakobo bwe wakulaakulanya Isaaka bw'otyo nti n'akula ne yeeyongeranga okukula neera. Mukama kulaakulanya Uganda, mostly Buganda gwe mutwe gwa Uganda. Ekyo Mukama siyinza butakisaba. Anti kituufu amagulu gakola omulimu mulungi naye omutwe gwe guyina amaaso, gwe guyina obwongo, gwe guyina ennyindo, gwe guyina amatu, bwe gatawulira amagulu tegasobola kusituka. Buganda gwe mutwe gwa Uganda. Mukama eyo gikulaakulanye nnyo kubanga gyekoma okubeera ngeri sharp. Uganda ebannamu naye ogwo omutwe buli lwe gutalibeera mulamu omuntu aba awedde. Mukama Buganda ngisabidde omukisa ogw'enjawulo Mukama kubanga yetegerera Uganda. Kyova olaba bwekutuka Uganda yonna ekutuka. Buganda bwesituka bwesituka Ankole esituka, bwesituka Akyoli esituka, bwesituka Bunyole esituka, bwesituka bonna Mukama ne basituka. Buganda ngisabidde nnyo okusinga ate region endala Mukama kubanga eyo gye wawa omuggo. Mukama wagamba Isaaka, wali osabira Isaaka omukisa wamugamba omuggo gw'obufuzi teguvanga mu mukono gwo. Kati ne Uganda awo Buganda yeeyina omuggo ogwo yeekulembera ne bwe bagituulira ne bwe baziba enzizi zaayo ne bwe bagikandula. Omuggo gw'obufuzi bwa Uganda guli mu Buganda. Eyo yongisabidde ak'enjawulo Mukama. Kyova olaba omutwe tetulabangayo elementi ya mikono, tetulabangayo elementi ya magulu. Elementi ebeera ya mutwe. Bagamba bw'oyambala elementi oba otaasiza obulamu ku accident ya pikipiki. Mukama Buganda gitegeko elementi. Buganda ngisabidde elementi kubanga gyenekoma okuba ennamu. Amagulu gajja kusanyuka, emikono gijja kusanyuka, ebirala bijja kukola kasita omutwe guba mulamu. Mu linnya lya Yesu. Mukama omulabe waffe oyo Mufirisuuti azibye enzizi zaffe, azibye enzizi z'abajjajjaffe. Jjajjaffe ye yazisima n'azituuma amannya. Abasajja baziteekamu omusenyu. Bajja papasi ne ziteekamu omusenyu. Mukama Uganda tewakyali wasobola kusimba kawo n'akungula embuzi. Naye Isaaka yasimba kawo n'amutunda n'agula embuzi. Uganda tekikyaliyo. Yalima ensujju n'azitunda n'agula ente. Uganda tekikyaliwo Mukama. Naffe Mukama tugamba bwe tuti tugenda kuddayo, Uganda egenda kuddayo awo. Omuntu alima ebitooke akungule emmotoka. Mu bitooke akungulemu emmotoka. Mukama omuntu alime emmwanyi akungule ekyapa ky'ettaka nga ye buli lwatunulira emmwanyi ze ekimuli ky'emmwanyi alaba ekyapa ky'ettaka. Uganda tekikyaliyo Mukama kubanga emmwanyi ne bwe zimulisa zitya ne bwe zibala nnyo. Waliwo Omufirisuuti bamuyita Salimusale, kira agireeta ku nnusu 2. N'obanga oyina okugula, oyina okutunda ensawo y'emmwanyi ogule eccupa ya mineral water. Mukama Abafirisuuti baaziba enzizi zaffe Uganda awo. Tetukyalina we tujja mazzi e Uganda awo Mukama. Naye wotugambye gwe Katonda wa jjajjaffe. Gwe Mukama Bayibuli etugambye gwe Katonda wa Dawudi Chwa, gwe Katonda wa Muteesa, gwe Katonda wa bassekabaka ba Buganda, gwe Katonda wa ssekabaka ba Busoga, bassekabaka ba Bunyoro ne Tooro. Mukama ne Ankole naye yina bassekabaka. Gwe Katonda wa bassekabaka baffe ab'omwankole Mukama. Ankole tejja kukutuka. Luli kya Mukama. Enzizi zaffe Abafirisuuti ne bazivaamu. Weebale Katonda w'eggulu. Mukama era ekituufu kikyatubuuze Mukama. Museveni yafudde oba waali? Bw'aba tannafa Mukama Museveni mutwale. Twakulazeeko ku ssanyu Mukama, walabye okubiibya abantu. Mukama Museveni mutwale, go ge mazima. Mukama Museveni mutwale. Batugamba mbune mutabani we, ate mutabani we agamba mbuno mulamu. Wama Mukama kola bwoti osobola obbatwala bombi. Eyo yesaala yange Mukama. Ffe abaziika weetuli. Mukama ffe abaziisi weetuli. Naye Mukama tutaase ku babbi Dayana atwine. Mukama tutaase ku Franka tumwebaze. Mukama tutaase ku Kahindo tafiire. Mukama tutaase ku basajja nga Bajimu Wezi, Kataaha Janet Kembabazi oyo Mukama omukazi w'omulaba tutaase. Wona wamukubirako eriiso tutaase Mukama. Aba bali awo babbi nnyo Mukama tutaase. Uganda gitaase Mukama. Abafirisuuti bagizinda. Enzizi zonna baaziziba.
Mukama ne bannayuganda mbasabidde bambi tebalina kyakulya bali mu mayumba. Omusajja yatugambye mu mwaka gumu n'ekitundu ng'amaze okufuna eddagala agenda kutugema, kirabika ye lockdown. Mukama kola bw'oti bannayuganda bayiire maano. Leka Mukama bannayuganda banyumirwe lockdown. Ekyo Mukama osobola okikolera ddala. Oyinza okunyumisiza bannayuganda lockdown ne bagana n'okuddayo ku mirimu. Mukama bannayuganda banyumisize lockdown kubanga yagibateekamu ayagala balumwe. Mukama gabirira bannayuganda mu lockdown eno bagane n'okudda mu bizimbe byabwe. Bagane okuddayo kupangisa ebizimbe by'Abafirisuuti. Mukama bannayuganda oyinza obbaliisa emmere ne bakeera ku makya ne balya ne banywa n'awulira nga takyalina kyano na Kampala. Mukama bannayuganda basangula amaziga. Isima Olekisasi musabidde Mukama akasajja ako kabonyebonye kajja ne ku kyeyo Mukama kalina ebirevu. Waakiri Mukama muweewo omukisa olw'okuba alina ebirevu ng'ebya Nuuwa. Muliise Olekisasi nkusabidde Mukama akuliise mu linnya lya Yesu. Lwaki okaaba ng'oli musajja mukulu newankubadde tolina mwana naye oswala? Ffe tukulabanga taata, tukulabanga jjajja, toddamu kukaaba. Mukama agenda kukuliisa. Mukama waliwo n'abalala abalinga Olekisasi naye nga basirise nga bo tebasobodde kukaaba. Bannayuganda bawe ebyokulya n'ebyokunywa Mukama. Njagala bannayuganda obanyumisize ekintu kino Mukama, banyumisize lockdown, bategere nti ne mu ggulu waliyo Katonda. Anti omanyi n'abamu bawakana balage nti basobola okunyumirwa lockdown eyo Mukama. Ne balya ne banywa ne beebaka. Ne balya ne banywa ne beebaka. Ne batanaaba naye ne batawunya. Ne batayoza naye ne bataddugala. Abayisirayiri Mukama wamma nze mbuuza, tebaasanga katale, tebaasanga dduuka, kati ate engoye baazijjawa? Bannayuganda baleke bambale, tebanaaba tebawunya, tebayoza tebaddugala. Ekyo nkikolera Isirayiri Mukama. Bwe baagala okulya ku nnyama bajjire ennyama mu nnyanja, bwe baagala ebyennyanja bijje ku lusozi. Abayisirayiri wabibakolera yene sawa Mukama olage bannayuganda nti mu ggulu waliyo Katonda wa Isirayiri. Omanyi baali babuusabuusa. Mukama nze lockdown nagitidde kuba abagagga be basoose okuyomba. Nolabye omugagga ng'atudde ne mukazi wagamba ife ne mutuyita vulnerable simanyi vulnerable poor ne mutatuwa ssente. Mukama we natiridde nti no lockdown nzibu. Mbasabidde banyumisize lockdown bali banywe. Webale Mukama n'abalwadde basumulule Mukama. Eyabateeka mu lockdown ayagala bafe. Nedda Mukama abantu abo baleke babeere balamu. Leka bejjanjabire waka Mukama bawone. Mukama abaana ba Isirayiri Bayibuli etugamba baazaalira mu ddungu generation enamba. Kati nze mbuuza baazaalanga batya? Nga batambulanga bwe bazaala? Nga batambulanga bwe bazaala? Omukyala n'afuna olubuto yalufuna atya? N'amala oddufuna n'alukuza. Banne batambula nadda emabega wa Kasaka n'asindika omwana nadda mu mugendo n'atambula. Mukama nga bwe byali leero Uganda girage nti bino ebyaliwo osobola okuddamu bibakolera. Bazaalire mu lockdown, bajjanjabire abaana baabwe mu lockdown, tebayoza tebawunya. Mukama bibakolere bakkirize nti mu Isirayiri mulimu Katonda, bategere nti Uganda waliyo Katonda. Nze Mukama bwe ngenda n'embirowoozaamu mbuwajja obunyonyi mu nnyanja, mbunojja amazzi mu jjinja. Bwe nsoma ekyawandiikibwa ekyo Mukama mba mpulira nga njagala nkulabeko naye akulaba aba alina okukyuka. Kati Mukama nja kukulaba wamu olulala. Njagala kukulabira wano mu bikolwa mu buliwo. Nja kujja nja kukulaba nkyaweereza nja kujja. Mukama bannayuganda bawe omukisa, bawe ekisa kyo, bawe omwoyo omutukuvu, beerage mu linnya lya Yesu. Bategeere nti waliyo Katonda omulamu mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Gwaleyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo. Baaziba enzizi zange n'eza kitange n'eza jjajjange, sikyalina wenywa mazzi. Naye Mukama zizibukule. Gwe Katonda wa Ibulayimu, gwe Katonda wa jjajjange, gwe Katonda wa kitange, nzibukulire enzizi zange mu linnya lya Yesu. Mukama mpa omwoyo omutukuvu anuŋŋamyenga mu byonna bye nkola. Mpulidde ekigambo kyo ne nzikiriza n'omutima gwange
nenjatula n'akamwa kange okulokoka ndokose. Amiina. Mukama abawa omukisa. Sina bingi bye ngenda kuyongerezaako awo. Nsigadde nze Espias Muwire. Mwagale nnyo Mukama. Mwagale nnyo Katonda gwe. Kankuwulire bw'oyagala Katonda osobola n'okuba ne gavumenti eno tuko ekiseera nga nguwulira tutya ng'olumirirwa balala nga n'ebyekola mbagambye omusajja yagambye omwaka gumu n'ekitundu bw'anaamala obbagema mujja kuddayo mukole. Nze mbabuulidde, nze namusaba lockdown ya myaka egi bw'aba yagala okutulako mu ntebe kubanga talina ddagala lyagenda kukola. Baatugamba wiikisi 2 kati myaka kati ate kyamusimatuse n'agamba gumu kitundu ate nga yange yatugambye kubulako katono nnyo bwe kati eddagala litongozebwe kubanga just seroziza enkima ezakiragala oba ate enkima ezakiragala zeziriwa. Enkima ezakiragala senga zituwa serozi eddagala litandika okukola mu mwaka gumu n'ekitundu. Awe nakomye okutegeera nzizeemu okutegeera nga ndi wano ku live simanyi na bwe nzize. Kati gwe buli asaba gamba Mukama akuwa ekisa kiri eky'omuddungu. Toyoza, toddugala, tonaaba, towunya, tofumba, olya. Ekyo ekisa kati ye ssala gye muba musaba kuba we mulaga okujjako ng'olina empale ya misipi egi gw'ogenda okutambula. 3 gw'ogenda okutambula. Bw'otambula n'omusipi ogumu tujja kulaba ku Facebook wano. Bajja kututeerayo ng'omusipi gwakutuse empale neegwa ffe tujja kusheyalinga. Mbabuulidde gwe saba Mukama akuwa ekisa kiri eky'omuddungu. Tofumba naye olya. Bw'owulira ng'enjala ng'ennyota ekuluma ng'ogenda mu jjinja ng'ojjamu amazzi. Gwe Katonda kasaana akuwa ekyo ekisa. Lockdown ne weenegwa ojja gamba lockdown ebeerewo. Tubadde tulyanga era tunywa. Mukama bawa omukisa mweraba. Enamba yange eri +974 3 3 9 3 3 9. YouTube channel yange eri Asimu Muwire Bible and Politics. Si ebyo. Mukama bawa omukisa.